waliwo abayimbi abamukola ki abamulwana ne Kalifa aganagana amuddamu zanyirako kwali eno zanyire ne ku aganaga tetugaba nkalu abaye bange mubamanyi era bagenda kwejjayo no case jibaga no si mukunoonyezebwa nze wendi naye no case batadinyo ku internet n'abalina obujulizi bayimbi okujjako singa ddyo mubazi n'agamba nti n'abalina obujulizi bayimbi bakuba bafani bange basanze mu uniform ona kwa video n'agamba bifani wa Kimenge go tuzanga tuna mukuba netukani bagamba fango nino si ya basividia ninga nanze chemba busa amwa vibe ne wali okufa okuli mu makati yao abanafu basiga ekifaananyi eky'amaanyi kati gomwimbi ate bakyotiisa abantu nze natokako okwechangira kubeena alemu nga bwe bajja ewaka okumbuukinga bekuwa bifaananyi ne bagamba lodiiru eriyo lwakutaano ne batakuwa ku ssente ate baddayo bawa mukulembeze obaani bava eno nga bekuba ebifaananyi ne bagamba Kimenke ali anirule atayimbira NRM chukanga ate mu opposition bo babamanyi ndi project ate ndi kusente kati bikusobera n'ogamba iki kyane ngamba ne kati okujjawo ekintu kino nkoze ntya nakakibwa oba nawalirizibwa nga siweereddwa ddde 10 ngamba kange ngalaleza NRM jo besti bakamukuba jjo agambe bamukubidde ku Fangoni ne video bazeekutte atono naye agamba bankubidde ku Fangoni yafudde goza ziba zikyali allegations kintu kyebayita kufa blood osobola obeera kyali wange nebotta omuntu oba tokyali wange biba birala nkuleka emisango gyo n'ogikola ki n'ogyemalira wabula nze ng'omuntu akwagala kyekiri kye nali nkugambako nti tobigendamu ebyo kubanga bijja tuleetera obuzibu bireetere n'abalabe baffe okukifuula ekizibu kakati muli free okunvuma okuddamu era okunvuma era mugambe nti nga bwe ndya musajja olukwe ng'era we yankozesa ng'era simanya bwe yajja nampa miliyoni 10 era nga bwe muliddemu mwongere okuvuma naye onaafudde abadde kyali wange RIP Moze Dancer moyo kali kakati ali nino bina byayogera biki nabyo bisoboka okubanga bituufu naye maybe ekibuzo kyajja okubuuza byetaagisa essaawa zino oba ensi yeetaaga kumanya kituufu omwana yafudde ate kati ebiriko ekyo kituufu ng'olwedde twamulabye edda yafiiriddewo bati yafiiriddeyo kituufu bakuwaayiriza ndoza we tulina okutunula wa diversion nga erimu omulambo nzibu naye nga wagambye poliisi olunaku lweggulu ekolenga bwenoko oyina ali ku ssimu awangudde emitwalo 19 ndeyo njagala vano nga ngabye abantu padde abantu sente hello